Banjo man oyo nze muwe kitiibwa. I want to be honest with you. Banjo man. Ya bei. Motoka ya bei. Kale mu milioni nga 2 plus. Emotoka oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda. Oyogera ku buntu bulamu nabaddawo ku mukutu gwe nnyini ogwa Bukenya Media. Nendaba obuntu bulamu nga bulina bwe baweddeko era nga waliwo abalwana obuntu bulamu bukomewo. Yade mwana mwala Zari naturally Zari the boss lady butambyo bwenjawulo bwatambudde nabusose bula bawo ne busasanira omutimba ne busasanira omutimbagano nga Zari yozinga 10 akataako nnya wanna ndino omusajja olwaleera abantu benina be balina obukakafu ku buli byogerebwa ono yabadde wasa nzize ono munne wakatolo baba kati nakataako mmeka ndina Bukenya Media eyatadde video 10 audio zade audio toina mu video I just convert them into videos then I release and I'm the one with the copyright kale Zari kuwereza direct Zari yabadayo ndina Bukenya Media omusajja yafulumiza audio zowulira zitambula ku social media eza Zari Bukenya Zari afachi ne family ya mugenzi Ivan Semwanga obuzibu buvaawa akabatu bya bulijjo tubula bonna nawulidde Zari ngayomba nempulire essanyu n'okuyiga nemmanya nti abantu abavu bayomba we bati n'abagagga we bayomba Zari yayombera ddala ng'abagagga kimu bibiri luzungu atekamu luzungu that fucking boy nengaba bannanga abagagga bayomba I don't want burger baga tebinki baga tozimanyi kitegeeza oli mwavu naawe mu bufunza sinaba kubeera nnyo mugagga nze gye tubeera nono tulya baga era tekibakakatako kuba bagagga omuntu omugagga ye muntu yeetuusaako kyagala tonteeka mu kusumbuusa yo ekyo kisajja onteeka mu kisumbuusa kinku sorry yogera obuzibu bweki lambulula ensonga zo ono wa mu video wa Zari yavuddeyo ne video zirina kati alina obutambi Zari yavuddeyo oluvannyuma lw'aba booluganda bwa Ivan Semwanga omugenzi okulaba nga balaba emaali ndooza nnyingi nnyo weeri bati balinamu kye bafuna abaali baganda be ne bagamba abaana pozi yamuzaalamu 2-3 bali abo 2-3 awo aleka 2 abasatu yabazaala wa Diamond ne batuuka n'omugamba Ivan yagenda okufa ng'okoze eki nga tokyali mukyala ng'obufumbiddwa awalala n'abagamba nti nno mwerabidde nti nno percentage gye nnyina ku ssomero eryo sigirinaako nga omukyala wabula I was a shareholder I had 50% and my husband had 50 shares kitegeeza nti yaliko nga singa mukyala wabula yali business partner nga Suna bwali n'ennambwayo kati n'agamba nti totandika ebintu bya eno percentage eya Semwanga kati yagitadde ku baana baalina ye twogerako issues abantu ng'ogyeyako obuntu twetaaga okumanya comparinga bibiri leka amalirize lwaki yo bwaba yayogera soyagala mmalirize andi gwe tomuwa budde amagenda maaso ne Yesu twetaaga sooka okuteekamu obuntu koyogeddeko Semwanga yalinayo ku baana abalala singa abantu bano bakomplaininga ne bagamba nti no Semwanga yalina abaana 10 gw'olina 2 lwaki ebintu ebyo byonna biri benefits ezo ziri ku kwabo bokka kitegeeza nti balina okuba nga baba olusi baagabana waliwo ebyobugagga ebiri e South Africa waliwo ebyobugagga ebiri e Uganda nti kati bano abaana batwale bino 2 ebiriko mama waabwe bisigale ku bali n'ekintu ekyo tetunaba kiwulikako wabula audios eziva ku sayidi y'omugenzi bo balaga nti nno nabo balina okubeera beneficiary ku bintu betaagako emigabo gyabwe tuli baluganda yatuzaala yoono mmwe ffe ng'abooluganda kitukakatako okugabana ebyobugagga byono taata gwe bw'ozaala n'oli n'azaala nange nenzaala ebyobugagga ebibyo biri entitled kusigala mu mikono gy'abaana n'omukyala abaana bonna n'omukyala so si banganda wabula nze tekinkakatako okugamba nti nze ensi yannema ono yali mugagga nti ate namwandu yeyagala bitano wadde awasizzaamu omusajja omulala
nti mbiyingire mu mateeka tekikkirizibwa biba by'abaana na namwandu nga ono yaleka awandiise eddaame nti okiri ono yaleka awandiise era nezali yakyogedde nti omuntu olina kujja n'ogamba nti oli mulamu wange tukoze tutya owulidde kafulu kyakola ate jjukira oli wetwogerako ne mu by'abasajja muntu mulungi olina mukwana bukwana kuyita mu bintu bya bulungi era omugabo gavumenti olaba oli we yali azikiriza kanda emu zezikizezi biri ate zino ennene zirina sikireya wali mukyala mulungi kijja kunnuma nnyo abo tebamanyi nangeri gye bakwanamu namwandu muganda wange kwata akakadde miliyoni 2 ono muwe amabugo muwe ku namba y'essimu ogambe nja kukulaba enamba abagiyina kuba oli mulamu ekyo kyokka kimujja obwongo bwonono bujja ku mugenzi ku mulambo guno agamba omusajja ampadde miliyoni 2 namba nsobola okulabirira abaana omukazi addamu nakkaa olaba abafuddeko kati taddemu nakkaa nedda kati olaba zalinga kati okukwata abaana nobaga jikabana bagende batwale muke wiki nga binawe weyagaleko inawe weyagaleko ate abaana bwobatwala bwosabirako sente ate bodda oyinza obalekayo ate gwe nodda wekka abaana bali bulungi tubakubirako ku video call are you guys okay nomuga kati aby'abaana biwedde naye munange wajja oti mwimbiri eno wafunayo bukenya tugambe nti oli kadaama okozesa taapu ebintama okugenda ne mukenya mwogeza ebigambo ebintu ebyo buli wembijjukira nzikira omugenzi nti muveeko yo omugenzi ojjukira waki nga yali amaze okufa wali wa diamond ekyo olina mugera wano nga yakamala okwawukana ne diamond atanda bakuwasa kubanga yawasa kasaba bayokana noli yatandika okuwasa sabu bufunze abantu mulekerawo okulwanirira ebintu by'abagenzi zali yavunaanyizibwa full responsibility nene eri ku zali ebyobugagga ebyo n'abaana be kasaba makinga sure nti n'abaana bo basoma bali mu mbeera nnungi unless otherwise nga mugamba nti waliyo abaana baani bomugenzi abaali abalala n'abaana b'abaganda ba booli babere ku layini era nawe yali mukika aba abayitaba bakabere DNA kati mu bufunze abo abayina bba wanga mulamu nti nyina muganda wange atali bulungi wali muwaddewo bw'aba yakuwa mu bulamu nga yawandiika nga yakulaba nga osaanidde omwasiriza weebwa niwe aba yafa tabawadde naye nze sisobola kuwalana gundi nze ndowooza era zali ali ku kituufu kyobalaba abavuma abeeyagalira nako era yabagaye byabewunya kuba nti bamuwalana akakale bewunya ate nagamba nabalabirawo ku lumbe era fe twali mu lumbe nenjogera negamba abo kati baliwo kati tebajja kuddamu kulabikako era abuuza mulina kye mwali muweerezaayo mwana nti oba omwana wa Semanga yanywedde ki yasomye atya baiza abantu bye baagala mu nsi muno na bitono just checking on the kids kuba ye kyekya baiza teyasabye sente yayogera ku zali netagabaayo kati bayinza okuba ne bazadde ba Semanga nga gye bali nga bakyaliyo balamu nga tagabaayo okuba okyayo oba okyayo bazadde abakuzalira omusajja oyo gwazaalamu abaana bati kukubanga gye bali nze abazadde ate nsu bompagira obawe naye si bano baganda be bo sikuwagira n'omuntu kuba n'oli bwe yandibaddeyo yandibawadde abazadde kyekyo kyokka mu conversation eno sinaba kuwuliramuko nga boogera ku bazadde ba Semwana era tebaliwo mu picture tetumanyi oba gye bali oba baafa ekitegeere bulungi awo kibakakatako abazadde bali okulya ku ntuyo zaani za mutabani waabwe kuba yakola ate be bamuzaala ne bamulabirira abo wekyo abazadde ekyo kyo 100 singa abazadde be bavuddeyo ne bacomplaininga badde nyinako kyembawolerezaako nyemmwe baganda be nga nawe wazaala olina emikono nawe okola bibyo wagabana ku byalo ekirungi oli wa musaayi gw'omugenzi kitegeeza esente zitambula mu musaayi nze ndowooza ku mbeera eyo nti tulina just kufunamu kyakuyiga abantu banafuye nnyo mu kutegeera balowooleza nnyo mu nsawo z'abannaabo okitegeera kati abagagga abantu abamu olw'okuba tebalina buvunaanyizibwa
abo ekiba complaining sa kuba balaba oli anyumirwa buki bunyumirwa ali kaserengeto balaba nga ali kaserengeto batali kaserengeto balaba wasabala awasabuli wagira wawasa omulala kakati ekyo kibeera liikiriza era kibaluma bulumi bino biri mu nnugu naye nga amazima bagamanyi okyekete bulungi nnyo kati bali ku mbeera erowoozesa abantu oba erowoozesa nti wali obaddeko ne muganda wo ng'olaba nga atakuyamba ekimala that kind of feeling nga naye talinamu omukono mukubeerako ku bubi nga takuyambye naye nga talina buzibu takulogangako naye nga gwate owulira obubi nga yaliwa olina kumuvunamira buvunamizi kati abantu abamu basiru bayonjo nti omuntu ategeera nti mwavu nayimba okubeera omwavu nayimba okubeera n'emputtu nayimba okubeera n'empisa embi abantu balina empisa embi ebyaddala mu nsi abantu balina empisa embi kati gwe sisuubira nti wandibaddewo arguments ez'ekikulu ekyo senga abantu bano basigala obuvunaanyizibwa tekitegeeza basigala balabirira omukyalo nga bamufaako oli ye mugagga kuba jayagala keya mukwane mugambe maama ekyamazima lwakuba sina tikiti lwakuba nti sina tikiti ajja South Africa kulaba ku baana naye abaana abo nagala kubalabako lwaki tonzikiriza nenjija nembalabako ate nembeerabeerako awo ekyekedde ogenda okumaliriza omujjukira oyo yavaayo n'omukazi omulala toli afudde tukuwadde ono omukyala yafiira ku mukono kikirizibwa mukwanju okyekedde bulungi so the idea is very simple as you're winding up that as I'm winding up I'm simply saying people should just learn to be more responsible is out you have to do other businesses kale tugenda maliza n'ebintu bibiri nalabyeko omwana mulenzi Banjoman yaparedinze emmotoka nga ali mu ssanyu but Banjoman muganda wa Bobi Wine bwe yamaze okulaga emmotoka ye motoka Bukenya yagirabya jagitubuulira naye emmotoka eno yaleese ensasage ne batandika omulumba nga omanyi social media nga bamukasukira fire wano ne bamuga struggle mwe muli mu kweyagala kasoke bwa Bukenya emmotoka bw'asooka mozikiza agenda maaso mwami Obote omanyi gwe naawe olinga nga bano baganda bagondi temutegeera obeera oti awo nga omukazi notandika tomubanja ebintu genda maaso kyemalegezaako kugamba nti abantu bavuwadde nnyo kati obwavu buleeta ennaku kati ennaku abantu ne bayagala ogikuba bannaabo ekiriwo kiri very clear abantu ennaku zino balina ennugu ku bantu kati nga Banjoman Banjoman oyo nze muwe ekitiibwa I want to be honest with you Banjoman omanyi edda twalina ekyo kyebayita bali bakiyita firebase ennaku zino simayo bawo eri firebase weyagwa ne bateekawo angle management angle management nayo neegwa kati ebyokuyimba babivaako kakati firebase yagenda negwamu nabe neyo angle management gyogamba negwamu nabe w'obukulembeze olwokuba nti Bobi Wine yali star eyali asinga obunene kati nebifa nebitandika okutunula nti abaali abawagizi ba music bafuuka abalonzi ontegedde kati abantu abamu abanyiiga ne banyiiga nnyo ate abasanyuka ne basanyuka ki nnyo kati nze saagala nnyo bintu bya kigaali bibayita kiiso kya mbuzi ekirekerera omussi nekitunulira omubaazi ontegedde onajjako ddiba oli yajjeko mutwe kakati ekiiso ky'embuzi kyo kitunulira ono akola ki ajjako eddiba kati ekyamazima Banjoman tewali gwe omunnauganda wenna tolina kyobanja Banjoman ng'omuntu okyegedde tali mu byammwe ate ne bw'aba abirimu lwa muganda we oba okyegedde bulungi muganda we ne bwakwatayo miliyoni 2 n'agamwokya okyegedde it's okay oli muganda we tunuulira ono bw'oba omulinako buki obuzibu zasikiririza nnyo mu mbeera yakulowoozesa bantu nti kubanga family ya Bobi Wine
kakati tulina okugirabanga nti bwe babaako ennyumba oli bwazimba ennyumba bali kuseereza mu wa musolo bwakola ki kubanga struggle mugireseewo Banjoman talina gwe yali agambyeko mbu ali mu struggle naye talina gwe yali akigambye okyegedde bulungi nnyo ate era ne bwaba yali alina gwe yali akigambye yakyogererwa muganda we oba okategedde bulungi nnyo so we have to be honest omusajja baba yayingizaawo akamotoka ke n'akaleeta n'akaparedinga ekitiibwa kya mukama as simple as that kati bino ebirala bijjirako mbu ate simanyi ate struggle first of all struggle teriiwo musibawo ebintu ebitaliiwo there is no struggle okyegedde bulungi nnyo singa badde struggle tekyandibadde ate nga bwe kifaanana bwe kiti it is simply another business happening replacinga kyebayita nga firebase kati waliwo kyebayita nuupu sigala ku Banjoman anti kati ekyo bano abalwanyisa gundi abamulwanyisa tebamulwanyisa lwakuba nti Banjoman bamulwanyisa lwa Bobi Wine kakati kati bamukuba emigga ate gitali anti kyekyo ekiso ky'embuzi they should stop that nonsense bamuleke Bobi Wine alina bintu bye byayisaawo ayiseewo bintu bye Banjoman mumuleke n'abalala baganda ba Bobi Wine abalala bonna mubekole ki mubesonyiwe ngenda omusajja asibuka wali kusula moto zibadiringa mu nkola za motoka mu nsonga za motoka Bukenya Media emotoka ki lwaki abantu bakubye ennyendu motoka ya bei kale mu milioni nga 2 plus emotoka ya Banjoman eri milioni 2 milioni 2 naye nga Banjoman talina musango sijja kwawukana nnyo nani na mukulu wa bote 3 Banjoman talina nnyo musango n'akamu nadde yagezaako okulaga nti abakyokoza akayimba kali ke yakoze ekiyataddemu naye nga Banjoman n'ensubi endala yali akoze era naye n'agivaako ey'okuyimba mu kika ekyo mwalimu abayimbi babiri Banjoman ne Bobi Wine Ediawe ne Bobi Wine be bayimbi abaali abatuufu abalala bonna bajja lwakuba waliwo studio ey'obwerere wali omukulu wange ayimba be ba Mickey Wine ba Banjoman kati Banjoman mu kujja mu bya music ajja ayimba yakuba ennyimba nga 3-4 Kayondo waliwo ennyimba nga 2-3 n'alabanga ebyokuyimba tajja bisobola n'akwitinga music nadda mu business era Banjoman we yadda mu business yali successful Banjoman azze alaga ebintu byazaakola ng'amayumba yadda nnyo bintu by'amayumba kuzimba amayumba ali mu real estate ebyo ebitu ne bimufunisa ssente era kuva dda yalaga abantu nti ssente akola ki azirina apoota okimanyi yeepootera ku bizimbe bye ekyo buba bunafu buba busiru mugaga atokupoota leka njogere ensonga zange biki byeyo byayogera asitukakule koyogere mwesonyiwe ono genda Banjoman we yava mu music na concentrating ku business era najja nga alaga ng'era abantu batuulira n'eŋŋamba ezigamba nti Banjoman kati yagaggawala era abadde akola music we Banjoman tetulina etumulabikiddeko ng'ayogera ku bya politics nti oba avuddeyo agambe mulonde Bobi Wine tetumulabyeko mu convoy yonna nga ajenyigiddemu nti balina gye bagenda Bobi Wine gyalaga tetumulabyeko nga yeesimbawo wantu wonna ng'oli yaba Ediawe abeesimbawo ne bagwa Banyanzi ne bagwa noono yasimbawo mukyala waabwe muganda waabwe mukyala naye yagwa ye tetumulabyeko mu nsonga ezo zonna kitegeeza nti Banjoman ssente z'alina si za muli wa musolo ssente zize abantu be mwanenyeza be bano Banyanzi n'ogamba nti Nyanzi ennyumba eno gyazimbye mu speed mu kaseera kazo azigyewa ssente oyo mukwata omunyweza ensigo Ediawe eyagwa n'okugwa anti yagwa ku kwesimbawo nagwo n'abiva nako ne ku luno omwaka ogwedi yali agala kwesimbawo ne bamugamba tugenda kubanga tulaze omululu mungi nnyo gwe kukola ki sidda wansi n'ateesimbawo ayina ennyumba esinga eya mukulu we Nyanzi esinga eya Bobi Wine Ediawe bonna abasinga ennyumba gwe muba mubuuza ssente wazijjawa mu kaseera akatono bwe kati naye Banjoman musajja watu okuyimba kwa mulema n'abivaamu n'abibalekera ebya music na concentrating ku kukola ki ku business ze waba avuze eboroka y'emiliyoni 2 ago maanyi ge
Kozi bamwokyezaayo bwokya bano kubanga bano abafisaawo nezigula ebizimbe mu Amerika bebayinza omwokya era si musango so Banjamani mumuleke yeyagale okuyimba kwamulema ebyokuyimba ebibalekera yakuba ennyimba 3 ku 4 n'abivaako yakuba nze kensinga okujjukirako yakuba nze kenyimba kayondo yakuba kali akayimba baali bakayita onana ati abayimba bali ali nekirala yafunira ku bano baganda be singali yekka nga agenza mu studio yekka tetwandi mutegedde Banjamani twamutegeera olw'ensonga aliwo Edia we studio zabwerere ne Bobi Wine wabagenda okuyimba nga Fire Base Kulu bano be basookawo nitumanya kubanga ennyimba ze zaali teziri ku mutindo tezanyuma mu wadde sebo kali kawonana kali kalungi kayimbe mukko omutindo kwe kubanga awo olaba Mick Wine yayimba ng'aleese Kenzo ali Kenzo n'agenda teyaleeta ye n'agwa ani yegwa Biki Wine Bukenya ebibozi wabyogera lino ndeetera ebizibu bitya taata wange Uwai bobo TMC. Buvunaanyizibwa Bobbi Salamu. Bobbi Salamu. Simba mulina editor. Lukia wodi. Alinda kola kusa atako omuntu we musalamu butuletedde ebizu tobimanyi. Nange ekizibu. Mbu yajja yambala saliya. Omwana omulungi bwati. Kati tukole bwe tinga tumaliriza. Lindako omwana omulungi bwati. Kitegedde. Netandika okwetteka. Kakati ndoze natwala ebbanga. Ngote n'omubuuza. Ngomaita maina Luganda manyiro wala anti nga muyitako ndi bemba muyitako nga wekukotereza kabina olabeje kayita mpuliye muntu mwali timunange n'abasajja tulina enkola eyo ng'oli mu buliri olina omukazi nga oli mu buliri nga mumuddemukko Katonda notandika okuweweetamukko nga ate ozibiriza lava ekyakulinnye azibiriza kati tulina engeri gye tujja emikono mu mugongo eno kati olutuuka kabina waliwo nga hampu wambukamukko ate noddamu nokka nomanya nti gwenyina yali ebbina weeriri kuwalige noba gwoyitako nga ogamba oba ntuuse kabina omala kutoka kumpaganya lwatika kabina kakati kyembadde tegeeza tono yali musiru ani okubeera ng'oli ali mu shaliya akabina kono ni mu shaliya kasigala kakola ki kalabika nedda yali jasi museeru oyo yalina mbuye kukotezaalawo baliriza yalina sharia ndala yakuleeti yagirina naye muna yateze tengero girange egize bweti nze nga ndoza ti sharia tukizuula kati mbalira kusula motors ebiwadde kanjimaliriza anti netukati nkuba kalango kange anti njimaliriza nkuba kalango kange ngenda